Bobi Wine namukola oluyimba luti lumu naye nze wendi ne edi yawe tasobola kukyegaana. Bobi yakimanya bulungi nnyo nti gwe wakubye naye nze wendi. Kimanyi bulungi nnyo nti Zziwa Riddmz yakuba naye nze wendi. Kyemumanyiko teyeerabira. Tasobola kuneerabira. Tasobola kuneerabira. Era gy'abagamba Zziwa Riddmz mumanyi. Naye ndi twalukola babiri. Ne Tone Hose. Awalemanga Tone Hose ng'akola atya? Ng'ojja. Awalemanga Tone Hose ng'akola atya? Ng'ajja. Chameleon namukubirako show emu ng'atandika twali ku gundi wali ensambi abayita watya? Sharing hall. Awo. Ne kati tekyali nawo. Ati kyekugamba wokka bwetu kati gy'emyaka egyo njagala otegeere. Wamukubira kubivuga just live. Ku stage. Ate takyasobola kunzijukira. Ni bwansanga kati ansamba n'engwa ne Paulo Kafeero omugenzi oyo. Bannange muleke omusajja yawe mulemirembe. Ye musajja yasooka okungulira ku ssimu. Paulo Kafeero. Yakugulira essimu. Yajjamu layini ye bw'ati. Nalina akasimu nga kafu. Ebiseera Sony Ericsson ze zaabangawo zi Motorola. Ye yennyini. Era gye yakwata n'ajjamu layini ye. N'aŋŋamba teekamu layini yo wano. N'amala n'adda enkeera waalwo nga gitalina ssimu. Naye nga yakuwadde gwe essimu. Yes. Paulo Kafeero omugenzi. Yes. Nze namukola ennyimba nga mukazi wa Kyalimbogo. Nasanga gwe wamukuba. Gwe wakuba oluyimba lwa Nasanga olwa Geoffrey Lutaaya. Tasobola na kuneegaana n'onaku n'olwo. Akimanyi. Ye n'omeega ddi. Oluyimba ki? Nze mwana muwala nga walaba. Ali bwafande. Gwe wazikola. Ate oba wankya wanzindeka. Zonna gwe wazikola. Yes. Gavani kusaasira. Wamukolera ki? Mukolera ennyimba. Gwakola mama baby. Mama baby kuliko okuzaala. Baby wange ndiwo omukwano. Sophie Nantongo namukola oluyimba lumu. Olwoyo olukadde. Misa Semakola. Kadde wange oyo namukolera ennyimba za Christmas. Albamu ya Christmas. Lunaku lukulu. Bamuyita Harriet Kisaki. Yimba ki? Nze namukola oluyimba gye nvudde tebibadde birungi. Oluyimba lwa Harriet Kisaki gye nvudde. Byonna gwe wabikuba. Nze namukolera buli kimu. Gye nvudde tebibadde biki birungi. Ne mukolera oli musumba wange. Harriet Kisaki omugenzi. Harriet Kisaki. Aluna mubiru namukolera ennyimba bwetuddayo ne Misa Semakola n'omubuuza. Ffe twakola ekitooke kifansalira nze naani? Ne Misa Semakola. Anti yalinamu olwa producer kubanga yakolera Can Records. Ng'abaze awo leta nabagikola. Anti ngamba wano we yagikolera nga ebimu asobola obyekolerayo. Noonyereza ku luyimba lwa bana abawala ba Dream Girls. Alina ssente genda osome. Leero weekend. Gwe walukola? Yes. Ate lwe lwabaleeta. Mathias olukaga mukolerako? Nyimba. Omukolerako nyimba. Waliwo oluyimba nga tomala gasoma. Gwe wakola oluyimba lwalukaga lwa tomala gasoma tuuka Lungereza dufuuyira mbirabe. Plan B nze nagitanga. Plan B nze nagikola. Nagitandika ne Prince K ne Kawunga. Ne tugigudu n'oluvannyuma ne Lubwama n'agikola ate. N'agigula. Gwe baani obudde buno nga ligimu yo we wakubiranga baabeeramu nabo nga bayiriba nga muli ba mukwano. Tone Hose. Omukubira akasimu ayanguyirawo. Alina buzibu. Omulala. Edi yawe mutwalanga producer because amanyi ebidongo. Ngate byabadde yakuka music production. Yamusomera na wani. Yako ne kwa wadi. Yanti yamusomera na wani. Tone Hose. Edi yawe. Omulala. Wenandi yogeddeko naye. Dr. Tiali ati. Ngenda kutwala ku Mozart because oyo mutabani wange nze namusomesa. Gwasomesa Mozart studio. Ono yakoleranga Lutalo. Era ne sawe na kyamukolera. Ate nange Lutalo namukolerako ennyimba lwakuba sizimenyi. Sokoleke. Lutalo omukolera ku nnyimba ki? Namukolera oluyimba lwe yayimba ne Kana Kalenzi jeedi manya. Yolina to bitunda ya malala anga panga kalyakataka. Abo nabagambe. Musajja mwakyaliyo. Naye munange mumulekere. Kyokka mu music industry nakola ki? Music industry nagikola ki? Wagizimba kubanga era ze ezimu ku nnyimba ez'abaleeta abo. Abatulaba tubanirizaako olwaleero
Bali tukyusiza mu tugenda tunulya nsonga za byabufuzi nga ojjo tukola simanyi bigenda maaso mu ggwanga. Olwaleero nina omuntu gwendi naye wano w'amaanyi. Mu biseera bye yali w'amaanyi. Ne kati w'amaanyi naye talina mukisa ogwo gw'okuba ow'amaanyi. Tugenda kunyumyamu naye atuwulira obulamu bwa butambuza tukwaniriza akaliko Great Media. Tugamba it's a definite truth always mazima genyini kwe tuba a subscribinga ka subscription yako tukaagala ne ka comment okatera wa wansi ne ka like ne ka share mwe bale bananga abatulawo mwe bali twagala twakatandika okubawereza ne at least views zirabika era zirabwako so tubebaziza nnyo mwe bale mawanga wonna gye muwangali ayo sigenda gamenya onsonga sinafuna bulungi specifically baani abo mu comment yabo mujja kunterawo solo tambuza ensonga tubanirizaako olwaleero ndina omukulu ono nsaba babuzeeko otuludde wali mu kamera bawulira amannya tutandikiraawo. Mpitibwa ate era nga ndi omusajja ayitibwa Zziwa Steven gemannya aganziika ku kyalo. Riddmz lyerinnya erintunda mu kimu industry ya music. Bw'oyogera ku industry ya music omuntu ategeera ki? Industry ya music kiringa effumbiro. Effumbiro mubaamu omuntu muli emmere ng'ewooma naye nga temumanya ni yagikola ki. Yagifumbi. Kati wafumba biki bye tuyinza okumanya mu industry eno tutandika okuwawula amatu? Eya music. Industry ya music nkoze ebintu bingi. Ekisookera ddala nzize nga nzimba abayimbi okuva ku ntandikwaye ne mutuusa wakoze ati. Wali. Nyimba kyezo ze wali okozeeko. Omuntu atulaba zayinza okutandikira ku kutegeera. Kale ennyimba mpitirivu naye ensooka nenjogerako ku bagenzi. Waliwo omukyala bamuyitanga Dorothy Mugalu. Waliwo ekyaki eyagwa ku kaleeru eyakuba abantu. Yafiira. Omukyala oyo yafiirwa yayimba ennyimba zalinga kati ate kubaliwo kati nkugambye mbadde njagala ombuuzi gyenvudde kati nkola ki gyenkubuulira. Nenzira ku mukyalo omulala bambi era naye muki mugenzi bamuyita Harriet Kisaaki. Yimba ki? Nze namukola oluyimba gyenvudde tebibadde birungi. Oluyimba lwa Harriet Kisaaki gyenvudde Kisaaki byonna gwe wabikuba? Nze namukolera buli kimu. Gyenvudde tebibadde biki birungi. Nemukolera oli musumba wange. Harriet Kisaaki omugenzi. Harriet Kisaaki. Bambi mukama mu muziki. Mirembe tutambule ani omulala awo? Abayimbi nga nina bangi kakati ngenda kuddako ku bayimbi abo nasookerawo nga nagenda mu Giero ya Geoffrey. Giero means Geoffrey. Lutaya. Yali ludda wa? Ng'ogenda ku kikubo ekidda wali ogenda Busaabala. Busaabala. Awo ngadda waliwo eddwaliro lya Busaabala. Bayita Busaabala giyiteko Busaabala. Eddwaliro liyiteko. Weyongereyo maaso. Bayitawo Kayingini. Kayingini. Tegeddeyo. Oba natutuuka kukuba ate erigenda ne ligwa Namasuba. Oba tonatuuka wa DMS. Ewa David ani? Kazibwe. Ojjukira abaproducer essaawa eno abasinga kati essaawa eno abakwatayo ennyo tulina amannya almost gafaanagana. Oli ye Kazibwe. Dr. Tian ye Kazibwe. Nze Zziwa. Ate oyo ye DMS ani? DMS. Kakati kubaliwo yes. Giero ate David tuyajja nawo. Anti ngamba ogenze ku DL kati abali Giero wenkolera ennyimba za General Megadi. Oluyimba ki? Zimwana muwala nga walaba. Ali gwa afande. Jigwe wazikola. Atoba wancha wanzindika. Zona gwe wazikola? Yes. Ani omulala gwe wakolera kaawo? Awo. Nina omukulu yennyini. Kawejumbira. Honorable. Nze namukola ennyimba nga mukazi wa Kyalimbogo. Nasanga gwe wamukuba? Gwe wakuba oluyimba lwa Nasanga olwa Geoffrey Lutaaya? Tasobola na kuneegaana n'onaku n'olwo. Akimanyi. Nenkolerawo ennyimba za mukyala we gwe bayita Irene Namatovu. Ennyimba ze bayitanga Best Friend w'oyo gw'olaba. Kati ennyimba ezo alubamu eyo gwe wagikola? Nze nagikola.
Bwetutambulako mu balala kuwanda banga tutambulako mu balala awo nafunabo kasodde Bire Katumba namukolera oluyimba by the way lwasooka omutunda twasooka dukolera ku Dream Studio ewa Eddie yawendoza ne lugaana n'amala n'aluzza ne tulikola mu Giyere ewalutaaya bayita ekikulu nkoze ebintu ebingi byogenda otubuulirako ebitono bye tunaatandika nabyo kakati Bire Katumba by the way kyamazima matuufu namukola oluyimba lutya lumu lukola lwamuleeta ku ssimu anti nange empulira zonna z'oyogera ate ze twategererako abayimbi nasanga kwe twategerera lutaaya mwali mwamutegeera dda lutaaya temutegeera nti nasanga yakyaka bukyazi nze naye kwe nategeerera nze nga tuli ku WBS nga tulaba mulimu bukatuni obuziniramu ekyali ekyolubuto olunene ekyanasanga nga era bwe twalabanga omuntu nga tumuyita nasanga bwe yabanga omunene nga wa lubuto nga tumuyita nasanga kakati Riddmz omaze okukolera abo abantu ate zino sibamazeeyo kava ni kusaasira wamukolera ki mukolera ennyimba gwakola mama baby kuliko okuzaala bebi wange ndiwo omukwano ennyimba nnyingi awo katulusigo wakuba kambasaalize kuba ebyo erijibuya nali siriiwo tugenzeeko Nantongo wamukolerako Sophie Nantongo namukola oluyimba olweyo olukadde lwe banyoma olumanya ensonda luyera ensonda ate dolini mutiibwa Doni mtibwa samukolerako ate Semakula Misa Semakula kadde wange oyo namukolera ennyimba za Christmas alubamu ya Christmas lunaku lukulu nemukolera oluyimba bano mbyerabira naye olunaku lukulu nze nakola ki tuddeko kuguuni kwa Aluna mubiru namukolera ennyimba bwetuddayo ne Misa Semakula n'omubuuza ffe twakola ekitoki kifansalira nze naani ne Misa Semakula anti yalinamu olwa producer kubanga yakolera Can Records ng'abaze awo leta nabagikola anti ngamba wano we yagikolera nga ebimu asobola obyekolerayo nedda kankubuulire abasajja abo abayimbi obalaba akudirecting ekyokukola naye nga tasobola kikola kyekubira kinstructinga instruction and working are different osobola okundagira ekyokukola nga gwena kyokola kyoyagala naye nga tosobola kikola kyekolera tosobola kwesitulya buloko gise kuki Zziwa ebiseera ebyo ensasula y'omu studio yalinga etya abasajja abo ebiseera byabwe byali birungi because there was a lot print kankyogere mu waliwo obungi bw'obwetaavu obwa music nga muwaze okuba abakongo aba South Africa mutandise banafuya kakati abasajja abo balwana nnyo olutalo ne bagamba katuzimba abaana abaawa ab'Uganda abawa ne bafa Uganda wakolerako ne Kafeero Paulo Kafeero omugenzi oyo bannange muleke omusajja yawe mule mirembe ye musajja yasooka okungulira ku ssimu Paulo Kafeero yakugulira essimu yajjamu layini ye bw'ati nalina akasimu nga kafu ebiseera so ne Erikson ze zaabangawo zimotorola eyo yennyini era gye yakwata najjamu layini ye naŋŋamba teekamu layini yo wano n'amala nadda enkeera waalwo nga gitalina ssimu naye nga yakuwadde gwe essimu yes Paulo Kafeero omugenzi wakolerako ku basudde wamukolerako kiki nedda abo nali sinnabakudde abo bagenda okufa nga nze sinaba nakuyingira industry music mubakadongo kamwani gwe wakolerako ng'ogyeko Kafeero omugenzi Kafeero nakoleko mubakadongo kamu gundi omusajja ono honorable ali wano empiji kumuyita Walukaga
Mathias olukaga mukolerako nyimba omukolerako nyimba awali oluyimba nga tomala gasoma gwokola oluyimba lwalukaga lwatomala gasoma tuka Lungereza dufuuyira birabi ate olulala ani yakola omuzadde tagula era ye muzadde tagula kale nze producer yampitanga bamwita bless ono gwe mpulira bless one touch yampitanga ningenda okusanga nga amaloboozi gempulira nga ngakola ki ogamanyi kakati nze ndi by the way kankyogere nti machinery mu music mpiti wawakoze eki Riddmz bwe tuddako mu bana abaali bayimba music owa tugamba ow'abavubuka ow'abayaayi ba chameleon Bobi Wine Dodokulu ani gwe wakolerako kwabo ekyamazima matuufu ndi musajja mukadde ate nkuze mu music naye Bobi Wine namukolera oluyimba luti lumu naye nze wendi ne edi yawe tasobola kukyegaana edi yawe musajja mukulu ate muzadde nze namukolera ennyimba nonyereza ku luyimba lwa bana abawala ba Dream Girls ayina sente genda osome leero weekend gwe walukola ate lwe lwabaleeti Bobi Wine gwe wakola oluyimba lwo naye nze wendi naye ndi twalukola babiri ne Tony Hose awalemanga Tony Hose nga ntya ng'ojja awanemanga nga Tony Hose ng'akola ntya ng'ajja kati ebyo ebintu abantu tebasobola bitegeera naye ng'amazima matuufu ze embeera zetambuliramu mu Kamili tewamukolerako Chameleon namukubirako show emu ng'atandika twali ku gundi wali ensambi abayita watya sharing hall awo ne kati tekyali nawo ati kyekugamba wokka bwetu kati gy'emyaka egyo njagala otegeere wamukubira kubivuga just live ku stage ate takyasobola kunzijukira nibwensaga kati ansamba n'engwa ne tajja kusamba bwakusanga kale akujjukira tasobola Riddmz abo then ebiseera byammwe ebyo bye mwabeereramu temwalina nnyo competition y'abaproducers kuba abaproducers buli omu yayinanga eddimu erirye kuba gwe okusinzanga bwe mpulidde bakunoonyanga kukuba final touches kuwuliramu melodies zibadde zitya nga kati si bwe guli obudde buno kakati kankibabulira olwaleero buli muntu essaawa eno ayagala mulimu ate ayagala kukola studio naye qualification of a studio omuntu alina kusooka kuyiga kye bayita ki instrumentals piano omala okuyiga piano kitegeeza osobola okuinstructing omuntu osobola okusuna gita nze sigimanyi naye okusinziira nga bwe manyi piano naye osobola muga eya besi njikuba naye eno solo yannema okuva gye nayigira music naye ani katuddeko emabega ani wayigirawa music gyeyigira music agakatonda muggulu kankubuulire kyobola banadde kugamba gyenvudde wange nze music namuyigira ku basajja aba South Africa nga taata wange ayina radio gye bayita sound solo nga abasajja bakuba amadinda era nasooka kubajja amadinda wa nabajja amadinda waka watandikirako gwe natandikirako ne mbajja adungu era taata wange olunaku lumu nayuza ekkanzu ye nga ndeega adungu gye ntandikira music ekyalya owulire gye ntandikira ki music nenjuza ekikoyi kya maama taata bwe yasala ente ku lunaku lumu olwa Christmas nangamba eddiba liiryo otandikira nendeega adungu nengamba baganda bange gwe koona wano kuba kino wigira bwoti ekitegedde ne tutandika obulamu bwaki atulaba oli ku Great Media ndina omukulu bamuyita Zziwa Riddmz musajja wa maanyi awangalira mu bende soko sumuleko okunyonyo nga batukola awangalira mu bende naye musajja stakeholder mu music muno aluddemu kyakola akimanyi ayina obukugu ne tugenda kunyumya mu bulamu bwe olugendo oluwulidde waavudde bakoleddeko nkakasa kati otegedde omuntu gwe tuli naye wano ali wathe okubeerako Great Media kati gwa subscribe nga tukukakasa bye tugenda okuwa bye tugenda kucukula Riddmz omaze okweyigiriza instrumentals abakongo bazikuyigiriza abana ba South Africa yes era njagala omanye ekintu eki South African touch ozimanyi mwensinga okutambulira Riddmz
ebiseera ebyo ensasula yabanga etya ensasula ya ssente kubanga kati nasanga wuyo oluyimba lw'amaanyi Bobby yakimanya nti gwe wakoze wendi Bobby sinze namukolera naye nze Bobby yakimanyi bulungi nnyo yakimanya nti gwe wakuba naye yes Bobby ntunula mu kamera wali Bobby yakimanya bulungi nnyo nti gwe wakubye naye nze wendi akimanyi bulungi nnyo ndiye gwe Riddmz yakuba naye nze wendi kyemumanyiko teyeerabira tasobola kuneerabira era gyabagamba Zziwa Riddmz mumanyi sure yajagamba jjajja yo mukola omumanyi Riddmz ensasula yabanga etya ebiseera ebyo ensasula ebiseera ebyo yabanga ya mukwano friendly what payment nga mutegeragana nze saasabanga ssente era up to now Riddmz abaana nnaku zino nga bafunye ssente mu studio baba gwe wakyuzinga kuba friendly ate ssente zeetaagisa Riddmz kati era kati kyembagamba ekigambo kimu ssente tuzeetaaga nange nzeetaaga ate nze njagala nnyo ssente because kati nkuzi nokaddiwa ne ku myaka ngenda nkola ki ngenda nkaddiwa kati mukaddiwa kwe ngendereramu nga ngenderera neetaaga ssente kyekyamazima matuufu I need money Riddmz n'obuvunaanyizibwa ng'omusajja tusooka twogereko ku bulamu bwo ova otya Kampala zikusange kati emubende nga gy'oli kyekyabaawo akugoba mu studio bwe wava mu Giero waddawo bwe nava mu Giero studio eyajja fultayo nagenda mu musajja bamuyita Scott naye bambi yafa yali Ntebe Kajjansi kubayita ababiri nankolera studio naye yankolera studio abantu be natuukayo be nabeera nabo nga bamanyi abantu b'emitima emibi ne batanjagaliza sijja bamenya manyi lwaki tebakwagaliza kankubuulire ssebo wulira ekigambo kimu omuyimbi omu yayimba bamuyita Gerard Kiweewa yagamba bw'ati bakunjagaliza baagaliza saakwagala naye wulira senkugamba otuuka obeera n'abantu ng'omuntu takola ki takwagala gwe ng'akwagala naye nga takola ki takwagaliza njagala nnyo omanye ekintu kimu waliwo okwagaliza n'okukola ki n'okwagala byanjawulo edisika esobola okukwagala kituufu naye nga sikwagaliza kubeera bulungi kati gye wagendayo ku studio ne batakwagaliza bambi ekyomukisa omubi abantu bombi ne bakola ki ne bafa abaali batakwagaliza abaali bakube omugagga nga njagala n'okunjagaliza ng'akola ki akwagaliza naye manejja nga takola ki takwagaliza anjagala naye nga takola ki takwagaliza yakimanyako omugagga oyo bonna baafa lwaki tomwogera sijja kwogera kati tukale tugeewo omusirikiridde oli mutuufu kakale tugende eyo ovaayo otya nvaayo nzira mu studio yange because nali maze okutandika Zziwa Riddmz wakola studio awo era yessaawa eno erinnya lino lyolaba nina lye bayita Zziwa Riddmz abantu abali ntuma bali abantu bameka babiri Jovule Taaya ne Geno Megadi essaawa eno awangalirawa ali US awangalira mu Amerika be bantuma erinnya eri kakati obulamu nzijja mbukwata nti simanyi oba kaali kagenderere naye sinafa nkyali mulamu kakati bw'oba osobodde okunfuna olwaleero nga nkyali mulamu then kitegeeza nkyasobola okuddawo bwewavaayo nodda emubende bwe navaeyo nenzira emubende mubende yewamu ewamu nenzaalibwa wali wa Kiso egombolola y'ekakiri kumuluka gw'emagogo kyekyakuleeta omubende azini nga bonagamba nti kangende nze kati we nali nzija eno nina eyampitira omulimu nange najjira mulimu mazeyo emyaka mubende najja 2013 obudde obwo natofunanga mukisa kutandikawo studio Plan B nze nagitandika Plan B nze nagikola nagitandika ne Prince K ne Kawunga ne tugigudu n'oluvannyuma Lubwama n'agikola ate n'agigula kati awo manya nti music industry we mubende nze nsooka okuleeta kye bayita Maka studio muno mu mubende
ne basanga bali ku Windows. Kati obwongo bwange tebabukola. Mpozi bamuyita Logic Pro oli ku Windows. Yenna Logic Pro yono kati sawe no kutukozesa. Oyo wa Mac. Wa Mac ali ku Logic 9. Logic 10 bamuyita X. Mwami Zziwa, omuntu atulaba yandiyagadde amanyi. Obudde buno kyasobola okukola bye wali okola mu myaka giri gye wakubiramu naye nze wendi. Kakugambe ekigambo kimu kyenjagala otegeere. Problem gadgets bikola. Essaawa eno we are on software. Yuli twakozesanga hardware, yes. Byawukana software nekitegedde sewe. Ebivuga era bwona boogezeko mu Dream Studio. Raka ya muzeyi yawe eri wali bonzi. Bwe mugamba nti nze nakubye kiki njagala efulumire mu muli. Abaana betusanga bakola ekintu ekyo. Kimu kasita akuba ekikiki n'akiwulira nti kyekyo. Nga masitalina ng'afulumye. Ye music wa sawa ya leo gyetuwulira n'atawanga. Riddmz. Singa tufuna muzira kisa n'akuwa ebyuma. Okyasobola okukola kye wali okola exactly. Nsinga nawo nnyo because n'obwongo bwe nina kati bwayongeddemu kino ekyabano kyendaba kye bakola ekitajja. Abantu bano ababewa. Wuliriza. Saagala onsale kirimi. Yes sir. Nkubuulira amazima amatuufu. Mpulira music n'okaba n'enkola ki. Ng'owulira ennaku. Ate nga nkyali mulamu naye nga ndi mwavu. Ng'ebikubwa ennaku zino bikaabya amaziga. Onsikiriza nywemu. Nywamu. Tulaba weebale kubanga gy'oli. Tulina omwami bamuyita Zziwa Riddmz. Producer nno w'amaanyi ennyimba ze yakola mu kikadde wano nga wakubye nasanga enduulu evuga. Ekitooke kifansalira nga walukubye enduulu evuga. Naye nze wendi. Genda ku gundi kwaluna mu biru nkakasa oba omutima gugulye ewange. Go walukola. Yes. Genda onoonye Edi yawe wamukolerayo oluyimba ki? Edi yawe nze namukolera adiginanga lwaki neetolooza. Aninginana. Go walukuba. Yes sebo. Ate ennyimba nyingi zemukoledde. Nga kuba ezimusizijjukira. Genda ku Catherine Kusasira. Ezo twamwogeddeko. Mariam Mulinde namukolera ennyimba namukolera oluyimba lumu olwamutunda munnange ononsonyiwa. Saba yakadde neerowooze. Nengenda ku kino ekiwala kye bayita Queen Fatia kiri Bungereza. Queen Fatia. Queen Fatia waliwo oluyimba lwe namukolera bayita nnyimba nzera. Kibaluma. Yayimba kinyama. Nsanyusa nnyo baby. Nibanye ebintu byokola. Oli wambala. Tugende ku Queen Florence ne Sekyewa. Nze nabakola oluyimba eyo collab gye bakola ki. Wakolerako ku Stacia Mayanja era nabakolera lwa Christmas nani? Ne Sekyewa. Nabakolera lwa Christmas. Mwami Riddmz. Nina omuntu atulaba okwo kyeyandibadde asinga okutegeera. Ngenda kikubuuza direct nga bakiyagala okibuuza. Mu production yeyo mu music mubeeramu eddogo. Mu music production mubeeramu eddogo. Kati kagambe ekigambo kimu kye njagala otegeere. Kubanga bajja kibuuza mu comment. Eddogo sijja kulikkiriza naye mulimu obutaagaliza. Mu music production. Yes. Eddogo sijja kukola ki? Tolikiriza. Because omuntu yenna ng'onaabeera mulamu olina okwetangira. Ekyo kituufu. Eddogo sirikola ki? Tolikiriza naye obutaagaliza bungi. Obutaagaliza bwe buleeta Eddie obutakyazaziwe ku TV. Ku radio. Ennyimba bakubye n'atazikuba ku ki kye bayita obutaagaliza. Naye tewali ddogo. Liroga muntu amanyi kyakola ki? Kyakola. Ayagala. Tosobola kundoga nga manyi kyenkola ki? Bw'ontayiza wano nga mpite wa? Riddmz oli mufumbo. Esebo. Oba abaana abamu. Abaana nga bangi. Abaana bangi. Abaana bangi sebo. Abaana bangi. Ndi musajja muzadde. Ekituufu. Ate omusajja omutono. Oyingire emyaka emeka?
kale kyamazima amatuufu njajjogera because newe manfudde era bajjajji bagamba naye nga nteesa bwenti emyaka gyange emituufu sigenda gikugamba naye nga nyingidde emyaka ameka 5 ate bunafa bajjajjogera anti kyegambye kasokedde nkola interview yali ndimuzikomedde omanyi batubeera eri mu bya politics bali bakugamba ebikukanga emitima ebikwenyamiza ebikusika kati ate gompadde emboozi gyensingira ddala okwagala eya music Riddmz obudde buno nandiyagadde waliwo abayinza okusinzirayo n'agamba bambi tuyambe omusajja oyo mukwatireko osanga akyayinza okudda engulu mu music osobola concentratinga kati nze kankubuulire baaba nkuyise baba lwa nsonga eyo buli wetugenda nga tukaddiwa tufuuka abaki abato nkusinga obukulu emyaka naye gambye nkuyise baaba kyenteesa njagala okakasa ensi nti omusajja okutuuka okuggwa ku mpagala myaka 9 ate tonagiweza sinagiweza okyasobolera ddala mu budde buno mu ba producer abakadde be walinga okolagana nabani gwokyakolagana nawe abali ku ligimu yo anze bwenyinza okugamba mu radio nkyalina Lubwama nkyalina ani bike banyaabo nimbamenya bashiwamani segawa nomenyawe gwe baani obudde buno nga ligimu yo we wakubiranga babeeramu nabo nga bayiriba nga muli bamukwano tone hose omukubira akasimu ayanguyirawo ayina buzibu omulala ebyawe mutwalanga producer because amanyi ebidongo ngate byabadde yakuka music production yamusomera na wani yako ne kwa award yanti yamusomera na wani tone hose ediyawe omulala wenandiyogeddeko naye Dr. Tiali ati ngenda kutwala ku Mozart because oyo mutabani wange nze namusomesa gwasomesa Mozart studio ono yakoleranga lutalo era nesawe nakyamukolera ate nange lutalo namukolerako ennyimba lwakuba sizimenyi sokoleke lutalo omukolera ku nnyimba ki namukolera oluyimba lwe yayimba ne kana akalenzi jebimanya yolina tobitunda iya malala angapanga kali akataka abo nabagambye musajja mwakyaliyo naye munange mumulekeredde kyokka mu music industry nakola ki music industry nagikola ki wagizimba kubanga era zeze ezimu ku nnyimba ezabaleeta abo kakati bwobanga wakolera ku bantu abo waliwo omulabi ajja kutubuuza ekibuuzo era nzijukira negye nateeka ku TikTok bambuuza negye nateeka ku Facebook bakimbuuza nti walinga okolera bwereere sente wazikozesa otya nze si ekibuuzo kyengenda okubuuza kubanga wampadde the answer ti walinga okola bya friend ate nga nange nzijukira ebiseera ebyo ne bwabanga bayimbi bwogeraganya obugagga bw'abayimbi bedda si we bwaba kati bayimbanga kunyumirwa obudde buno kati business ekyo sinyinza obutakikubuuza ne Riddmz nga ggwe waliwo obuzibu wagwamu obuyinza okubanga bwazzaako ko obulamu bwema tugambe waliwo agwanze bansibako emyaka 7 nalwala ne mala obulwadde mpaka setback sisibwangako ku mbeera yaki ya bulyaka ku mbeera y'obulyaka sikolanga ki tosibwanga era nzijjukira olunaku lwe nasooka okusibwako namala wiiki enamba mu kkomera ate si kkomera police station tebaki komera si prison ako kadugu era bakayita police cell kakati era embeera efaanana bweti nze nasibwayo lwa nsonga etya naye n'omuntu gwe nali nkola naye kyenagambye nti sikkiririza mu ddogo naye obutaagaliza omwana gwe nali naye nga tanjagaliza ng'alaba buli muyimbi ajja yanoonyaani gwe buli muntu ajja abuuza Zziwa nze Zziwa nina feva gwolaba njimanyi ne kati nkaddiyo njimanyi juzi nakula nongamba oli kutuwana juzi nakula nongamba oli kakumi ati kyekugamba kakati obutaagaliza kyekisinga okuba ekiki kyekyantuusako kyokka muki mukomera buli n'atanjagaliza n'agenda n'asitula mashini y'omugagga n'agitwala ne balyoka banteekako mu kkomera ewiiki etya nesabya nalumbe lwa kitange ekifundiko kya kitange bakisiba muki bakisiba ku baguyita mutuba kenakisanga
nefumu wenda tukola ki wabisanga nobyena nibaleka babimpa nibaleka babinsiba oluvannyuma ng'oli mukomera tewafuna nkoko ku kintu kyakuzaako mabega mu byensimbi ekyamazima amatuufu nga bwomanyi nti nno omuntu osobola okukola bizinesi nemala nekuzaamu amabega nze nafuna nnyo sente mu biseera ebyo wenkoleramu ennyimba ezo wesinza ofunira sente wenkolera ennyimba zinnassanga yansitula nnyo n'amatovu yansitula nnyo Serugga namukolera oluyimba kiti kyamuggo yakola atya yansitula nnyo gundi ani ono aluna teyansitula nnyo kiri awo naye yali mukwano gwange ng'omuntu kuba saamukolera hiti yakola ki yatundawo mu biseera ebyo naye nga nno ekitooke twalukola dda bwe tukolera oluyimba lwa gundi ono nkomawo ku kasodde era oluyimba olwo baluyita olwamuleeta teddibeya oyo mutya nnyo njagala oluyimba luli olwamuleeta lwali luyimba ki kansoke noonyeeko wano oluyimba olwamuleeta olwo kansoke noonyeeko wano bire katumba bire kasoddewo no mukufunye kansoke nkubuulire nzikiriza ntambuleko olwo myaka kati 15 golo lwamukolera lwokka saddamu oluyimba lwamu ate era lwe lwamuleeta lero mukuza mutundu kati kugamba nina omukono omugabi oguleeta ki omuntu ku ssiini ogwo omukono Katonda yagukola ki atulaba yandyetaaze okumanya muntu ki ku bantu be wakolera gwoyinza osaba nti nze bwe musisinkana ne munnyonnyolamu ebyanga asobola okunnyamba oyo wadde namukolera naye tetuli nnyo okitegedde kyenkubuuza nti muntu ki gw'oŋŋamba nti mba ne mundeetere Edi wano oyo Edi bwe naamugamba ajja kuntegeera oli muno gwegamba nti gundi mukwano gwange naye muneki tukolagana nnyo mu bino muntu ki gw'oyinza okugaa nti bwe mumunsanze saawa eno ne munnyonnyola ebyanga Uganda wa Uganda wa niwe aba kale tali Uganda naye nga wamukolerako kale ekyamazima amatuufu nina abantu sinnaba kutuukirira bangi nnyo okulaba nti nono mukwano gwange naye nze nina ekintu kimu ndi mayini nti abayimbi bandibadde bajjukira wa gye bakola ki gye baava kikikulu nakyo kyamazima abayimbi bandibadde bajjukira wa gye bakola ki gye baava ate babeerabira nnyo n'omuntu yes baproducer batutwalangaawo baki madaala kwe balinyira kankyogere bwe sijja kubuulira muntu yenna because njagala muntu yeesoboleyo agambe ebizibu ngenda mulungi togenda kumenya kugamba n'atulaba tayagala alowooze nti interview eno eri tageti byakukaaba zikuba nakunoonyeza tunyumyemu nsaba ekintu kimu njagala abayimbi bamanye ekintu kimu we need to make sure nti tustandinga omusingi gwaffe ogwa music gusigale nga guyimiridde ate nze nina ekibalo era singa Katonda nnyamba nenfuna omuntu asobola okunnyamba nenzerayo ku original music because kati music yakoze afedinze si kufa afedinze aweddeko lwansonga etya we are using software mukozesa hardware yaggwawo dda oyo bamukola ki bamudirya hardware yakola ki yaddiba kyokka nga ye yakwatirira tugenda ddayo oliza ennyimba z'abali abasajja bakafeero baani yalinga hardware essaawa eno we are using software oli bwakuba kamelodi n'akakubira mu piano nejjira bweti nesaasaana bweti ogenda okukayisa mu sound card nga tekayise na mu mikisa nekamalako weeks meka 2 tweyanziza nkwebaza obudde bwompadde neyange niyanzanisa tujja kudda eno part 1 part 2
Bati tuje tunakomawo tugenda kutunulira music owamwe gwe mwakubanga n'owakati ongerageranyize ku bayimbi nga bw'obalaba abakati n'abedda. Waliwo abaliwo nga bakyalemedde mu kuyimba, waliwo abazza abapya. Entambuza yaabwe y'ekintu egenda kukomekerereza etya. Ekirala bano abayimbi okukimekinga ebiseera ebyo bakozesanga amagezi ki in terms of promotions egenda kuba interview yaffe ya lulala. Tusabe Katonda atuwa obulamu tugenda okudda wano mu bantu abagenda otulaba nga waki balina ettaffaali lye bakukasukiddeyo. Nze zesaala zensaba nti waki wabeewo anaavaayo okugamba bannange omwami oyo tumufunye tutya oba omwami oyo ABCD, kubanga oli musajja w'amaanyi ku music industry mu Uganda. Taffaali ddene kitegeeza tuyinza kuleka ettaffaali ate lisaanewo ng'ate sigamba kubanga otubuulidde amazima nti siga nti baabawangase ne muzidiibulo ebintu ebiseera ebyo mwabikolanga lwa kintu passion ekitone ky'olina nga kikikuyita muno n'akuyita n'ogenda n'omuyambako nga tajja kukuwa kasitagulire ekyegulu nga kiwedde nakuwa transport noddayo ewaka nga kiwedde. Beeyanziza abatula ku Great Media tubasaba subscription teekako akadaako bwe tuteekayo ekintu osobola okiraba. Ekyokubiri comment giteekewo wansi awo kijja tuyambako okuba nga tutegeera bye tubaweereza bibadde bitya. Ekisembayo ka like ne ka share. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange nkisembyayo mwebale twagala just running up just now 3 weeks tugenda mu mwezi ne bw'otunulira views sofa tuli mu views kasanvu. Mwebale nnyo mwebalire ddala ebibala gye tulaga mu maaso y'amaanyi. Mbasibulidde wano tujja kuddamu olwo.